Okusiiba kyeki? Kinneetaagisa okusiiba? Dirwe neetaaga okusiiba? Katonda ayinza okunyiigira bwe sisiiba? Buli kyonna kye weetaaga okumanya kusiiba ngenda beera nga nkiddamu mu vidiyo eno. Kye sikuzeemu kinteekere wansi mu comment section. Mbabuuzaako mwena mikwano gyange amanya gange nzerukoma Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade gwajja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano onoonyeza otya omuntu omutuufu okuumya otya obufumbo bwo, naye ku lunaku olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga tolina wakibuuza, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Mukama bw'aba ng'akulumiriza okuwagira obuweereza buno, beera ng'okozesa ennamba y'emu. Mukama akumpeera omukisa, tujja beera basanyufu nnyo. Kati leero katwogere kusiiba. Okusiiba kyeki? Welcome back to Jack Online. Okusiiba kwe kwerekereza ekyo ky'otwala nti kya muwendo nnyo eri obulamu bwo era nga tosobola kubeerawo nga tokikoze olw'okuzimba enkolaganayo ne Katonda. Mu bufunze okwerekereza ekisanyusa omubiri n'okola ekisanyusa omwoyo. Ffenna ekisinga otusanyusa kulya mmere era tosobola kubeerawo nga tolidde. Kati ne weerekereza emmere, kati akaddawo ke wandikozesezza ng'ofumba ng'olya emmere n'okakozesa mu kuzimba enkolaganayo ne Katonda okuyita mu kusoma Bayibuli, mu kusaba, mu kusinza, mu kwebaza. Okumala ebbanga eddene nga tolya mmere si kwe kusiiba, naye akaddawo ke wandimaze ng'ofumba ng'olya emmere okakozeemu ki? Kye kiteekawo enjawulo wakati w'oli asiibye nga talina kyakulya naawe asiibye olw'okuzimba enkolaganayo ne Katonda. Bw'ogamba nti osiibye naye ng'osiibye ku TV, osiibye oli bize, oli ku WhatsApp, ku YouTube, obeera tosiibye. Naye weerekereza kiri eky'omuwendo n'oteekawo okuzimba enkolaganayo ne Katonda okuyita mu kusoma Bayibuli, okunoonyereza ku byawandiikibwa, okwogerako ne Katonda. Ekibuuzo ekyokubiri, ebika by'okusiiba biri bimeka era kiriwa Katonda ky'asinga okwagala? Ekituufu kiri nti ebika by'okusiiba bingi, naye gwe beera ng'osendebwasendebwa ng'Omwoyo Omutukuvu bw'abeera akuluŋŋamizza. Mu Danyeri essula esooka onyolo 12 n'olwe13, Danyeri yalekayo emmere yonna n'aba ng'alya bivaava bannakati jjobyo bugga twala tugende n'okunywa amazzi. Ate mu Danyeri essula ey'ekumi onyolo 2 n'olwokusatu, Danyeri yalekayo emmere ennungi, ennyama n'okwesiiga ebizigo n'aba ng'azimba nkolaganaye ne Katonda. Kati gwe kikyotwala nti kya muwendo gy'oli era obulamu bwo buli butya? Tosiiba njala ng'ate oli lubuto, tosiiba njala ng'olina ekirwadde ekitakukkiriza kusiiba njala. Ne noonya ekyo kyotwala nti kya muwendo. Eyinza okubeera essimu n'ogiteeka ebbali, eyinza okubeera laptop n'ogiteeka ebbali, guyinza okubeera mukwano oba akapiira oba omuzannyo n'obiteeka ebbali n'osalawo okuzimba enkolaganayo ne Katonda. Ekisinga okuba ekikulu ennyo mu kusiiba kwerekereza ekyo kyotwala nti kya muwendo gy'oli era nga tosobola kubeerawo nga tokikoze, n'okozesa akaddawo ke wandibadde okikolamu n'ozimba enkolaganayo ne Katonda. Katonda tayagala kulaba nga weerumya, talina kyafunamu bw'oba nga weerumya, wabula muwakadde. Osobola okwerekereza okugenda ku mulimu n'osigala ewaka ng'osaba, ng'osoma Bayibuli, yadde olya emmere obeera osiibye. Ekibuuzo ekyokusatu, nzikirizibwa okusiiba nga neekoonya akagere? Mu ndagaano enkadde waabangayo abantu abatali balongoofu, omukyala kasita yeekoona akagere, omulwadde w'ebigenge n'omuntu yenna atali wa ggwanga lya Isirayiri. Naye mu ndagaano empya olw'omusaayi gwa Yesu Kristo ebintu byonna ne bikyuka. Mu Bagalatiya essula ey'okusatu onyolo 28, tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Kati tewaliiwo njawulo wakati wa musajja na mukazi. Ng'omusajja bw'abeera omulongoofu essaawa 24 n'omukazi abeera mulongoofu essaawa 24. Oba weekoonya akagere oba oli lubuto obeera mulongoofu. Totyanga kugenda mu maaso ga Katonda nga weesalira omusango. Ate era tekikwetaagisa kusiiba Katonda okusonyiwa ebibi. Saddaaka eri emu ey'ebibi gwe musaayi gwa Yesu Kristo. Bw'obeera ng'okoze ensobi, genda n'omutima ogumenyese mu maaso ga Katonda omugambe nti taata nsaba kunsonyiwa, kimala. Ekibuuzo ekyokuna, nina kusiiba ntya era biki bye nnina okugoberera? Ekisooka, olina kwesalirawo na mutima gwo ng'oli musanyufu, nga teri muntu yenna akutiisizza, akukanzekanze, akusenzesenze oba alina byakusuubizza, naye Omwoyo wa Mukama ng'akuluŋŋamizza okusiiba, genda mu kusiiba. Ekyokubiri,
okusiiba kubeera wakati wo na Katonda wo so si byakweraga nti oli mutuukirivu nnyo era gw'osiiba. Mu Matayo essula y'omukaaga onyolo 16 Yesu ayogera ku kusiiba n'agamba temubeera nga bannanfuusi nga musiiba nga mweraga eri abantu, awo empeera yo obeera omaze ogifuna, ekitegeeza obeera osiibidde bwereere naye kibeere nga kyakyama wakati wo na Katonda. Naye omuntu yenna bw'abeera ng'akubuuzizza nga wankizo nga kyetaagisa omubuulira amazima, si kibi omubuulira kasita obeera nga toli mu kweraga. Naye bw'obeera nga weeraga bwerazi nti ffe tusiibye, ffe tusiiba, mwenno mubeeraawo nga mulya buli mmere, awo obeera omaze ofuna empeera yo. Ekyokusatu, bwe weerabira n'olya oba n'obaako ensobi yonna gy'okoze oba onyiize oba oyombye, tokomangaawo kusiiba, genda mu maaso n'ekisiibo kyo kubanga Sitaani alwanyisa enkolaganayo ne Katonda, ate Katonda amanyi obunafu bwo, ate ajjudde ekisa n'okusaasira kungi. Ye taliiwo okukwata nsobi nti nkulabye olidde kati nkunyiigidde tokyasiibye, si bw'atyo bw'ali, ajjudde ekisa n'okusaasira. Genda mu maaso n'ekisiibo kyo, malayo ennaku ezo oba malayo olunaku olwo lw'obeera wategese. Ekyokuna, ebirowoozo byo bijje ku ekyo kye weerekerezza, obitunuulize ensonga lwaki wasiibye, oleme kumala budde bungi ng'otunuulira ssaawa, obudde buwera ddi ndye, obudde buwera ddi nzigulewo bizinensi, obudde buwera ddi nzireyo ku TV yange. Kati awo obeera otunuulidde kiri eri ate kye weerekerezza era kiraga nti nno kyakisukkulumya so nga ate wawaddeyo obudde buno okubeera mu maaso ga Katonda. Kati beera ng'okozesa obudde obwo okubeera mu maaso ga Katonda n'okwanjula ensonga yo lwaki wasiibye. Ekyokutaano kino kikulu nnyo, tokaka Katonda kwogera. Ayina eddembe okwogera oba okusirika. Togamba nti mu kisiibo kino Katonda ayina okwogera nange, weewuunye nno ayinza n'okwogera naawe nga tosiibye. Ate beera mwegendereza n'amaloboozi g'owulira ng'osiibye, agasinga gayinza obbeera aga Sitaani. Gwe labayo Yesu ng'agenze mu kisiibo eky'ennakwana, Sitaani weerabira ebbanga n'agamba funye chance y'okwogera naye. Sitaani tatya kisiibo, tewali maanyi ga njawulo nnyo gabeera mu kisiibo, wabula wabeerawo nkolaganaayo na Katonda. Sitaani ayinza okuwa eddoboozi oba okuyita mu kirooto kati tobigenderangako, wabula byonna by'obeera ofunye beera ng'obigeraageranya n'ekigambo kya Katonda. Kyonna ekisukka ekigambo kya Katonda tokitwalanga, liyinza obbeera eddoboozi lya Sitaani. Ekyomukaaga kino kiri fani, okusiiba tekukyusaamu mu nteekateeka za Katonda z'ayina eri obulamu bwo. Mbu Katonda ajja bbeera gy'ali akulabe nga weerumiza akwatibwa ekisa agambe bambi kanyanguyirizeeko kye nnina omuwa. Katonda tomukyusa, wabula okusiiba kuyamba ggwe n'ozimba enkolaganayo ne Katonda, n'otegeera enteekateeka za Katonda z'ayina eri obulamu bwo, n'obeera mwetegefu omulindirira so si mupapya. Tewali ky'oyinza kukola kukyusa nteekateeka za Katonda, tebamupapya. Ekibuuzo ekyokutaano, biki bye nnina okukola nga nsiibye? Isaaya essula ya 58 okuva ku nnyo olusooka paka ku lwokutaano lukulaga okusiiba Katonda kw'atayagala. Eyo ojja somayo. Olw'omukaaga ne lugamba kuno kwe kusiiba kwenjagala. Olw'omusanvu, share your food with the hungry, mugabane emmere n'abo abatayina. Mu kifo ky'ogirya ku makya oyite mu lunaku ng'okkuse oba ogitereka ogirya akawungeezi ng'osiibulukuse, ddira eyo emmere gye wandiridde ogigabire oyo atayina. Mugabane emmere n'abo abalumwa enjala mu kifo ky'ogitereka oba ogirya ku makya. Atugambye ekyokubiri, give shelter to the homeless, wa aw'okusula abo ababundabunda. Omukadde ow'okukyalo oyinza olaba ng'ennyumba ye egudde olubege n'omuyambako gitereeza oba ng'etonnya, n'omuyambako gisereka, oba omwana asula ebweru n'omugamba jangu osulenga ewange. Okwe kusiiba okutuufu. N'atugamba ekyokusatu, give clothes to those who need them. Tokweka mukono gwo bw'obeera ng'olaba omuntu yeetaaga olugoye nga gw'olina nnyingi, tolako ku ngoye z'olina obeere ng'ogabana n'oyo atayina. N'atugamba ekyokuna, don't hide yourself from relatives who need your help. Teweekweka baŋŋanda zo abeetaaga obuyambi bwo, beera mwetegefu obbayamba, tojjaako ssimu, teweekweka mu nsozi, buli yenna yeetaaga okufuna nga yeetaaga obuyambi bumuwe. Ekibuuzo eky'omukaaga, okubeera omulokole omujjuvu oyina sooka kusiiba. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke n'abeera ng'aweereddwa obulokozi. Omusajja eyalokokera ku musaalaba Yesu teyamugamba nti sooka oveeko ogende wansi mbantu osooka osiibe ndyoke nkukime, wabula yamugamba nti leero ogenda bbeera nange mu lusuku lwa kitange. Omulokole asiiba n'atasiiba bonna bajja kgenda mu ggulu. Ekibuuzo ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo naye nga tetunnabagenda mu kyamusanvu, bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye soogeddeeko
kinteekere wansi mu comment section nja kubanziramu buli kibuuzo kya buli muntu yenna ekikwatagana ku kusiiba. Naawe alina ky'oyagala okwongerezaako ku kusiiba kinteekere wansi mu comment section. Teweerabira n'okukwata mu ka description box wansi awo kafaana bwe kati bw'okakwata okagenda kwebikkula ntaddewo link egenda okutwala ku video engeri gy'oyinza okwawulamu ekirooto ekivudde eri Katonda n'ekyo ekivudde eri Sitaani. Ekyomusanvu ddi lwe neetaagisizza okusiiba. Kati nange njagala okukikuddiza ekibuuzo ekyo. Gwe mirundi emeka oba ddi lw'oyagala okuzimba enkolaganayo ne Katonda? Omwoyo Omutukuvu wabeera ng'akuluŋŋamizza okusiiba, genda osiibe. Luka essula ey'okubiri onnyo olwa 37 tulaba nnabbi Anna yabeera mu maaso ga Katonda oba mu yeekaalu obulamu bwe bwonna. Kasita yamala okufiirwa bbaawe ye ne yeewaayo ng'ayagala beera mu maaso ga Katonda mu kusaba n'okusiiba. Kansome olunyiriro lwa 37. Naye yali nnamwandu nga yaakamala emyaka 84 ataava mu yeekaalu ng'asinza n'okusiiba n'okwegayirira ekiro n'emisana. Kati gwe ebbanga kiri oyagala okuwa Mukama? Nze ndowooza nti enkolagana yaffe ne Katonda erina kubeerawo buli lunaku. Gwe lw'oyagadde okusiiba genda maaso ga Katonda osiibe osabe kasita omwoyo wa Mukama abeera nga akuluŋŋamizza. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okuteeka wansi mu comment section. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.